ayali badde avunaanibwa ali wabweru yeeyagala kati president n'agamba nti bantu mwe muyitiri ate by the way president somehow saagala kukola prejudice ku biteeso byammwe naye ayinza okuba yabadde mutuufu kubanga bw'otunulira ababbi b'ettaka babadde bakozesa akakodi ako genda olwope nga mugenda muloopa eno ali mu buzimba ali mu kubba ttaka lyo genda olwope nga mugenda mu kooti nga muloopa kobegeta temutaataaganya bigenda mu maaso mpaka ng'omusango guwuliddwa baasi omulamuzi yagenze kusoma yagenzeeko mu ggwanga lya Amerika yalina ono ali mu kuzimba ku ttaka lyalitwala yali asayindi ku musango ogwo fayiro ye eri wa mulamuzi oyo kakati obukodyo baadde babukozesa generally nga bafunye lupoolo eyo kukozesa amateeka kuba beiru ne bondi biri mu mateeka so baadde babikozesa ate okumenya amateeka okusigala nga bayinaayina president n'agamba bintu ebyo biveewo kakati tetwagala okutunulira olunaku olwaleero kino kinaasobola okukendeeza obumenyi bw'amateeka nga president bw'alowooza olw'ekizibu kiyinza okuba nga kiri walala nga naawe omutwe bwe gwali kuluma ebyaddala nga guvudde kagere kewasaze ng'osala oluyala kati gwe n'otandika kujjanjaba mutwe kumba akagere ke kavuddeko ekizibu ensanja bafu omutwe okuluma olusujjasujja bw'olina kagere naye oli ku panadomira omutwe guwone gujja ggaana so twagala kutunulira ensonga eyo ati Yusuf Mayanja mu studio mwali agitukwaniriza buzibu alhamdulillah abawangaji umaru bismillah rahman rahim nsanyuse nnyo okubeera nti nzizeeyo ku mpewo oluvannyuma lw'omwezi mulamba n'ekitundu ng'ebizibu ebyalema Wanyindo okweggala nga bye binkwataganyiza era n'olwaleero mbadde nfunyemu ate ekigezo ekirala nga chairman wa Supreme Council of Finance Committee ankubira nga ngamba jjo nti jangu mu lukiiko naye ko olukiiko olwo wamaanyi ko lulimu akantu nene ngamba nti nali sinakola ndagaano na lukiiko luno nali neetemba ddala ziri nti mu January nja kubaawo siyinza tewali mukolo naye gunaaba waka unaŋŋaana kukola ki kubeerawo ne ngamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna sika ssente ekyo bwe kyabadde to be honest bwekiri kaakali mukama wange kitidde wangi alina omukolo gwa mutabani waffe Sadat Kyenumira nga awasa nemuwolekerako olw'omukaaga luli olw'omunda ate olw'omukaaga oluwedde ne tubeera ku lukiiko olw'ekika olwetwegattiramu baluyita lwa G18 omutima G18 lukulemberwa